nayogedde bwe ntyo no nina ensonga tali ntuufu tugambe ekyamu bw'otuuka olwaleero for example bamumanyira n'ogamba nti secretariat NRM tujja kugenda tusomese abaana b'eggwanga. What is that supposed to mean? They are not working abantu nga batudde. No. To start with where today we are there they render their services for free. No. They render. Why do you think Teri mutima utayagaliza ggwanga ng'ogwo? Teri mutima gugenda kutta abaana ba ggwanga ng'ogwo? Nti tujja kuleeta abajaasi, we shall go to the secretariat tusomesa abaana. Lwaki tebakikola before? Tugambe nti abasomesa bali so useless you can easily replace them. These people have contracts with the government. I don't think he's aware of that. They have contracts. Era n'ekyokubasasula, as long as I have a contract with you, bwe mbeera nga sigibleachinze, you have to pay me. So ekyokubasasula mu COVID, I don't want to hear. Actually nze mpulira n'obusungu bwe mpulira omuntu nga agamba nti abasomesa abo basasula. Akigatteko yete yeewuunya lwaki gavumenti nyini yali issuinga nti abasomesa singa tebayingira by 30th mu classes bagenda bagoba because bakimanyi ne bakibadde bakola byadde byakutiisatiisa. Fake Media. omulungi ali ku Fake Media ogamutenda Joli Kansiventi bukimu kitambula bulungi muzikola haja Abdul Munyamishafi kulanga nze akubuza ku bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Bank yensi yonna yavudde negamba nti ekyamazima Uganda tukyali mu nsi yagambe kansera kuze lega gonsinga katola Uganda yagambe ensi tuli mu nsi ki kyali mu nsi zebayita ezaba namba lujega ezaba namba lujega funa third world tuchekulula wekulezi we are creeping kati baba singa president ali mu ggwanga anti kakati ensonga eyo president wa Uganda Mwami Museveni ne family ye manyiri muna yogera ko wano nti tufugibwanga abali ewaka abantu ne balowooza nnimba kakati boye balaba obugagga ne sente ze babye mu ggwanga ne balowooza nti kati Mwami Museveni tasaana kikkiriza nti waliwo omuntu asibira ekikomando kya 10 ne kawungezi n'aya kya 10 ne yeebaka takimanyi takirowoozanga nako kati oyo songa ate yembeera ffe mutuwangalira n'abantu bange ate nga be bangi otegedde nakyo waliyo abakibuba ekikomando ekyo ekyo10 ne basulirawo ayaweya nti abaana bali ku street abakalamoja abo olunaku luyinza okwebuziba naali ekikomando kya lumu lwokka ne ku sente ze basabaawo gozimanyi ziri meka okimanyi nti bakozesebwa bukozesebwa waliwo abajja kalamoja ne babaleeta nga bwasaba kukyaleese let's say kati tugeze nti olunaku asabye 10 si 10 anti nkugezesa waliwo abatafunirako ddala so bangi waliwo ajja ne lumulamira n'afuna omutwalo n'abeera wajja n'asaba n'afuna 10 ne bamuwaako 10 because nyina information nti aba baleeta abo babawa 10% ku kye baba bakuŋŋaanyiza olunaku so baba balina okwongeramu amaanyi Deputy Mayor tola ndi tuliko waddeko amanyife bwe tuseka bamugamba byabufuzi naye twabagamba wano nti president kyabagamba ayi katali ku planet yena aleka tali mu Uganda eno omanyi mu Uganda tuyina kati kirasi z'abantu 2 bana abasajja bakola akasaaka abo they have their own schools bayina amalwaliro agaabwe ge babeeramu bayina amayumba bayina ebifo bye babeeramu nabyo byabwe nga bano bamusomesa tebasobola bibeeramu ne bwe banaakola batya okuleka nga Uganda emaze okukyuka so kati bo bwe beeraba bwe batyo ne bakitwalirawo nti bo tebamanyi kye bayita gundi kye bayita per capita gundi income per capita kati bo balowooza nti kye bayinaawo ensi yonna bwetyo bwekola ki bwetambula so fe twakibagamba wano actually twaseka ngera bwe tusese olwaleero abannaffe abamu bagamba kyekyo kakati mulinde mukyawulira sebo tetunatuukawo tutambudde banka y'ensi yonna lwaki etuyinza banka y'ensi yonna era erina agikulira
bw'abanga agikulira aba n'endowooza ye ng'omuntu naye nga bwe tusiba tugamba bannayuganda tulaba progress weeri bintu bingi ebikolebwa basinziira ku kyogamba nti Uganda tetunnatuukawo wali bayinza okuba ndowooza yaabwe nyinza obutaba mwogezi waabwe mwe musinziira ku kyogamba nti tutuuseewo naye nze nga munnayuganda ndaba nti waliwo ebirabikako tutambudde era tukyatambula progress etambula tutambula tetuli stunted we are moving tutuuseewo tunaatera n'okuyitawo tutambudde munnayuganda beera mugumu embeera yo tutandise programu olunaku olwaleero andi ne Hassan Musa amu ne Tamale Henry Hasanakuze nsaba mbulize kwakulaba naye ng'obabuuzaako Dr. Kanokiza Besigye ali bwenu security mu Africa barankiza ensi ezisinga 10 Uganda tetuliyo nebyo tuze tubikugamba ng'ebbanga lyo okuba gwe weefula nampulira ziri naye tubadde nga abantu bagamba twali wano ndozanga tuliku era twalinako omulamu ogwo gwa security twagwogerako emabega kyanaku nti honorable yagamba nti asobola otambula n'ava ekazo n'atuuka enansi ate yalemala bulemazi mukono babbi bagukuba so basically nga mbuuza ku bantu twala omukisaba gumutangaze ne muganda wange nti World Bank bwefulumya report basically ebitongole ebyo biri credible byetwenyumirizaamu tebikola nti bikoledde ku gundi tumwagala baki wabeerawo statistics ezigobererwa parameters ebyenfuna bitambula batya foreign exchange eri etya otunda biki e Bulaaya otunda biki katale akatali kako oyingiza biki so basically betuba nga ffe ebintu byetusinga okukozesa wano ate tubiimporting naye nga ffe kyetufulumya ebweru ojawekanga ebisintu ebisinga byetufulumya tusinga kufulumya kaawa moreover nga ate waffe gwe tufulumya katale k'ensi yonna agula sente ki yadde ate ye mulungi so ebyo byonna byonna World Bank egenda ebibala negamba jadde muzeeyi Museveni yeesuddiya naye kyamazima Uganda tenabakutuuka mu mirwe nsaba obwawo bambuliza wewaawo neyanza mukadde wange njagala okulamusawo kuba tulaba ku Fik Media n'okwebaliza ddala okuba nti basobola okutwala obudde n'eddata oyo ne batulaba tugenda kubeerawo of course nga tuanalyzing ensonga nga bwe ziri mu ggwanga lyaffe era twebaze ne Katonda okuba nga kyatukomye nga tukyali balamu neyanzege musomesa kasikafu kabbulo olinayo akamyufu no nina bungi bonna mbeera nabo kuba ndi munnayuganda ate nze kyenayagala nnyo okwawula mu bintu bino byabufuzi olw'ensonga munnayuganda bwe yalonda pulezidenti we Kaguta Museveni nga pulezidenti waffe ebyobufuzi ne tubizza ebbali tukolere bannayuganda tulabe ng'embeera tutambula era tutambula era tujja tambulira nnyo n'amaanyi toyambalangako ku saati ya yero no saati nina nnyingi nnyo nzambala nzambala nnyo NRM sigyesibaako era kanyongera okutangaza munnayuganda NRM njiwagira ng'omuntu wowagira ekintu ky'omanyi nti kyekituufu ebirala matobotobo naye NRM era yendooza bw'aba mwana alagika mu bantu olwo yaŋŋambye nti mukamawo President Museveni ayambala essaati za yero naye tajambalako ng'eriko NRM sazaamu si mukama ono president wa Uganda kirungi nnyo nti nono naye akitegedde president wa Uganda kati bajja kujja olwo president yalondebwa abantu ye president kakati munnayuganda ekikulu kiri nti ndooza ekintu tutunulire mutima gwa muntu lwaki tutunulira nnyo akabonero k'okungulu naye ng'ekyomutima tukyawudde kati tuwagira ebibiina bye tuwagira olw'ensonga kiri mutima gwaffe nsobola okwambala kale endala naye ng'ate omutima gwa NRM zo omutima gwange gwa NRM ndi munnayuganda era mpagira NRM no ekya baji si kikulu yakukabonero ka kungulu tutunulire ekiri munda pulezidenti waffe era mu NRM saabakungu bannange abatuwuliriza tusigalira tusiima bannange mbaagala nnyo era tubaagala nnyo nga Fik Media era buli lw'embeera ewange n'enfollowinga naye ndabanga bambi mutugoberera ekyo kyamaanyi nnyo era maaso eyo ndooza katono tujja kwongera okubasiima tulina ke tujja oteekawo naddala oyo atuwuliriza tujja kateekawo nga si byabufuzi naye tujja kubaako akantu akatono mu maaso awo ke tuteekawo obbasiima okwongera naffe obbaddiza kuba mwalonda ffe ate muna ebigambo byaffe no
njakaletanga munnayuganda era asiima abeeresa buli kimu ne bagamba nedda kabalonde fik media kabawulirize ensonga naddala eza ruling party nga tumwebaze Richard kansala wa Central 2 era Central 1 era omwogezi w'aba bakansala aba NRM ku wadi namba byalo 6 weddu bingi bitambudde era tubadde nnyo mu by'amasomero tubitaddeko nnyesira olw'ensonga yo tubadde mu wadi namba nga tugezaako okulaba nga tuggusa ensonga y'abaana okubeera nti basoma kuba bo tebalina musango so munnayuganda tugenda kuteeseza bulungi nga bwe watwesiga sigala ng'otwesiga ffe batuufu era tujja kunyonyera ensonga naddala eza gavumenti ezigenda mu maaso neyanzanye neyanzege Deputy Mayor wiiki ekutambulidde etya? Weewaawo neyanziza Sebuliba Brian Deputy Mayor wa Nansana Division ate nga nkiikirira abantu baffe abeesiimi abakazi olugoba 2 abeesiimi omusajja ogenze n'omugira toyambala t-shirt saati za yero omusajja alumu yankuba kamana nange nnoonyayo kawugo so kakati tasobola of course kwambala yero n'atambula naye anoonyayo kawugo kakati ngakyo kivuddeko wiiki tebadde mbi ebadde bize nga bw'omanyi nti ffe tuli mu local government kosi tuli mu kugala bwe tuba tuggalawo financial year twagigaddewo olunaku lw'eggulo lwayo tutandise financial year eyokubiri mu kisanja kyaffe kino so ebyokukola tubadde tukola bingi nnyo emirimu gyonna okulaba nga tuggalawo omwaka kazo mixed waliwo classroom block awo gye tuzimba tugimaliriza twatuuka ku division awo nga tewali na toilet tugitaddewo tugitaddewo tuli mu kukola beautification era bw'onaayitako ku division awo ojja kulaba nga tugirongoosezza yonna kati twagala emyaka gino we giggwerako ng'eyakabwasi bweti twamaliriza bridge wano mukazi omuganzirwa zaawo munasobola okuvaako ku ebyo mutandika twagala kulagako abasajja bano bridge tugimaliriza tulina ekkubo lya sikirabangaawo tulimaliriza nalyo tugenda kusimba komiti kukola beautification twabadde mu kulauncinga twadde tutraining abaana abagenda okugezaako okukwasaganya enkola ya parish development model olunaku olwajjo tukola bingi olwaleero tubadde tulaunchinga tubadde tuli mu meeting ne honorable oyo wa finance twagala kulaba nga tukola ekkubo eriva nabweru ku gazi okuyitaawo wasiisaawo wabinnyo tugende tumaleyo paka katooke tudde paka erugoba wali mu financial year eno so eryekazo lyo mulirowoozaako ddi kazo nalyo mu financial year eno mweriri era twesabire twekatali girya tugenda kukola ekkubo ery'omulembe liriko n'amataala omwaka gumu nkulaze bye twagakola gankweneka information ekitiibwa mu budde bwa mukama wange oluyose noyogera nti twebaze gavumenti yenalemu nedda sente zigenda okukola oluguudo lw'ekazo luno awamu n'olwo lwe tukugambyeko egenda kubeera grant okuva mu World Bank twalobinze kuva mu World Bank kyobola meya wakugamba anti kakati essaawa zino ffe tuli mu bukulembeze kati ffe tulobinga kati meya wagamba nti oluguudo ku luno bannakazo bagenda kulaba ku luguudo oliko n'amataala tugenda kukola World Bank standard nemayite ebintu nemwogera biterekebwa tubyogerera mu kamera era mugenda kulaba omanyi bano division yaffe omanyi division yaffe y'Enansana musomesa awuliriza bino tokitegeera division yaffe y'Enansana ebaddemu abasajja b'NRM ebbanga lyonna ekyamazima nga Kampala KCCA eyo waliwo grant gye tufuna okuva mu World Bank naye nga bano abasajja tebasobola kukola follow-up ate nga ne Nansana tugwa mu Kampala Metropolitan so ffe bwe twalaba ekyo olw'okuba tuli bagezigezi ate tuli bayivu ne tuwandiika abaddeyo tebasoma simanyi because tebasobola kubikola ne tuwandiika ne tubalaga tuli mu Kampala Metropolitan etteeka ligamba ezo sente tulina kuzigabana fonna abali mu Kampala Metropolitan kati bagenza okulaba nga tubaguddemu era amakubo ge basoose okutuwa abiri geego kazo n'eri eryaki nerina ebinnya ebingi paka katooke ne
okutuuka erugo effe tujja kukola kya kubeerawo okutunula era project nzikusomedde ze tukozeeko mwaka ogusooka morova nga ne mu budget gye tutambuliramu si yaffe naye mubaddemu n'ekyammwe nti temwasangawo kabuyonjo ekyo kiyamba byonna public toilet enkya tetugenda kubaawo ne transport bamufune tukolera bano bamusomesa n'abazzukulu baabwe ffe enkya tetugenda kuba ku division tebabakolera kyannaku nnyo tuli mubukulembeze tukoleramu abantu ba bulijjo mu bibuga ebyakola oba mu bibuga ebiri civilized kibi nnyo okutambula omuntu asobola okuba yakava mu taxi bw'ati nafuna ekidomosi mu luudo so awantu wonna wonna kubanga ffe twali tujja mu bukulembeze meya waffe yaleeta modo yotwaga otambuliza Nansana division twetaaga okubanga ekibuga kya Nansana tekirina njawulo nnyo nayebuga ebikulaakulanye nti wano mubadde osanga omuntu nga ayingidde ekibuga naye ngaokufuna toilet alina kusooka kusasula ssente kati wesanga ng'omuntu abadde talina ssente naye nga ate ayagala okweyamba ate zabwerere ate ziri eno ziri Kampala we are talking about Nansana kyobola division yaffe eno tukimanyi bulungi nti mukama waffe meya ali Japan yagenda okusakira ekibuga Nansana amawulire amalungi genina wadde tannabakomawo twafunye sister city mu Japan sister city eyo ndowooza abasomyeko tumanyi sister city kyetegeeza kibuga kya byabulambuzi kibuga kirungi nnyo bamaze okukkiriziganya tugenda kusayininga memorandum of understanding ekibuga kiri kibeere nga kitukwatirako mosto tutunuulidde nnyo garbage management n'enguudo obuyonjo twetaaga kiri ekibuga kiyonjo nnyo so twagala kutambulira ku standard eyo era meya w'ekibuga ekyo agenda kuba tukyalirako wano omwezi ogwokubiri naffe tusuubira okugenda okubenchmarkingayo mu mwezi gwe gumu NRM anti okubeera nti yateekawo abantu beeyagala bali bulungi buli kimu kitambula bulungi transport bafuna security weeri buli kimu bali musiimeko neera nazo tekiniko yatiikinze bulijjo bagikuba naye musiimeeko yeetambuza era mu ssente ezamutwala trip ye Japan tekuli wadde ekikumi kya division ye Nansana they cannot even because they are flying a first class division ye Nansana ekitegeeza kati gwe meya enkima tesalwakibi nze meya awo wenyine tugenda kubanga tutandika twaga kubanga twogera ku nsonga y'abasomesa strike eganya okubanga ekoma ebingi byetandise okubanga tuwulirako ebimu ku byo nti abasomesa baagala kubanga baawulira ekibiina kya UNATO batandike ekibiina ate ekirala kino nga bebakikola nga balaba nti ate ekibiina kiri tekiggusa bulungi ensonga gavumenti yavaayo nabeera ng'egamba yali mwami Honorable Raphael Magezi wiiki eno enyini gye kikuba emabega n'agamba nti singa abasomesa bagana okugenda mu bibiina ndoza yali before Friday bonna bagenda kubanga bavudde government payroll naye kyabadde ate kya ssanyu twagenza okulaba nga bapondoose nga gavumenti neyita abasomesa bateese ate ye minisita wa education maama Agiret Kataha Museveni n'avaayo n'agamba nti abasomesa ekigambo bitulayo kitegeeza kulyamulukwe balidde mu nsi y'aboloko wonna okuba kusibwa awo wenyini wensaba tutandikire kansala kwese y'abasomesa aba arts luli twajogerako naye twagiwa obudde butono kiki ekigaanyi wewaawo neyanza nnyo mukadde wange naye omanyi ebbanga lyonna tuzenga twogera nti ebiseera ebimu ebintu byetwogera Katonda ono bwatalya nguzi najja ng'atugirayo ng'era ayongera maaso n'okutulaga ebintu bino etuze twogera naliko wane mabega nekugamba nti twetaaga ng'eggwanga
government ya M7 neteekawo kye bayita salary review commission. Commission eyo erabe butya buyinza okutangaaza oba okutereezaamu ensasulwa ey'emisaala y'abakozi ba gavumenti. Naye ebyo byonna byonna bwe bigenza okujja abasomesa okwekalakaasa ebeeradde wabeerawo obutali butuufu ensasula y'abakozi ba gavumenti ate naddala abakola emirimu egy'omugaso eri eggwanga. Weera abasomesa bano bantu balungi kubanga eggwanga lyonna erinaakula vane ku bino nti waliwo enguudo waliwo ki waliwo resources waliwo ki waliwo minerals before nga tonaba kubaako na kintu kyonna kyokola oba eggwanga okulaakulana wateeka okubaawo knowledge. Naye lwaki bano balinze ba sciences kusooka kwekalakaasa? Nja kutuukawo awo. Buli eggwanga oyetabaamu bantu bayivu kizibu nnyo n'okulaakulana. Era ffe bwe twali tusoma Makerere omusomesa yatubuuza ekibuuzo. Lwaki mulowooza nti Congo kubanga okimanyi nti Congo yensi esingamu ebyobugagga eby'omu ttaka mu nsi yonna? Oba tokimanyi? Mpulira kikyo. Ebyobugagga ebisinga biri mu Congo awo. Naye n'atubuuza nti Congo mu bugagga bwayo olowooza lwaki abantu basigadde baavu? Congo. Netwogera insecurity, netwogera ebiki nga bwomanyi tuli mu lecture room. Naye era ffenna lyakomekera lugema na muli bakyamu. The problem with Congo is they lack knowledge. Siba hivyo ekimanyi. Tubalina masomero mafu standard ya Congo eri wansi. Then kitegeeza nti ensi yonna mu kulaakulana yeetaaga abasomesa kirizo Baganda. Kati kanzire ku strike ya one. Strike ya one e Uganda yabadde inevitable kubanga abasomesa abo baatandika okwekalakaasa mu 2010. Mu 2010 ne batula ne gavumenti. President y'omu Mwami Museveni oyo abantu batula naye n'abagamba nti mumanyi nti mu financial year eno bweti ne bweti tujja kugenda nga tuongeza sente zamu. Era mu 2010 omwo bateekamu akakwakulizo mu ndagaano gye bakola nti omusomesa wa sciences anaasinganga ku musomesa wa arts 30% ku musaala gwafuna. Tuli ffenna nga kitegeeza omusomesa wa arts waba afuna emitwalo 10 owa sciences anaafuna 13 nga kweyongerako ensako ya sente emitwalo 3. Kakati ebbanga lino lyonna abasomesa babazenga bawuddisibwa mulindeeko tukyakola musude tulina sente till olwaleero. Abasomesa ba arts obuuza ekibuuzo nti lwaki bavuddeyo kati nga bongeza aba sciences. Abasomesa obeegattira mu kibiina kimu ekya UNATU bonna regardless osomesa arts regardless osomesa sciences. Naye olwokuba nti Mwami Museveni ebbanga lyonna nga bw'azza tukola ffenna abana Uganda bwe mubeera abantu amu nga mwegasse agezaako nnyo okulaba nga abaawula. Kyova olaba nti yava ne ku ndagaano gye baakola nti omusomesa wa sciences anaafunanga 30% increment ku musaala gwe banaabagerese ogwati newankubadde gweyongeddemu n'abawa 300% kubanga ne bakubisizzaamu emirundi 3. Toyinzaga nti omuntu afuna emitwalo 8 wa arts okay oli afuna miliyoni 4.5 ate 5 gitya. How do you calculate emirundi and kati 5 gogibala bwotyo mu mugundi ne obungi bwa sente oli kwagamba ensukulumya gye bemusukulumizaamu ebesukka ne ku bitundu 10. Yes, ekyo kituufu. Okitegeera kakati tunulira omusomesa wa arts enaku zino asookerako mu primary school oba mu secondary school afuna emitwalo 38 yawe asookerwako kakati omutadde mu UPE tugera kuba UPE kati bebasomesa ba gavumenti. Kakati olaba omuntu oyo ddala okutuuka wali kuziri sente ono enjawulo eyo so naye oli twakyogerako nti tetuganye kale wandibaddewo okwongezebwako naye imagine ye etegeeza ki ng'owunzika nolwekyo nga mpunzika basically tetujja kubyewuunya nnyo ebyo ebigenda maaso mu ggwanga. Gavumenti yonna bw'eba egwa
oba government yalemwa. These are signs of a failed state. Wanga techanyina, and I'm very conscious ojja kulaba nga bana abasomesa bavuddeko abaddako baddeko abekalakasi abasawo bo basorting ojja kulaba nga banasi bekalakasizza ate strike eddako yabakozi abakola mu local government Uruga era bo bamaze okwanawunsinga bebaddako kati government ekoleki kakati kyetugamba nti government erina okukola ekintu eki ddayo okole kye bayita salary review commission kubanga kankulage kino okitegeere na katono nyimaliriza mu dakiika emu abantu abakola mu bitongole bya gavumenti ojja kusanga omuntu nga executive director mu kitongole naye ng'afuna miliyoni yaga ataano kati omuntu CEO w'ekitongole miliyoni 5 zaaki aba akola mulimu kinga talina mu field gabana kankuwa ekyokulabira akulira water National Water and Sewage Corporation miliyoni yaga nenga ate abaana abali kuno ababeera mu pipe work abalina n'omutoogo kubanga obwongo obwo nti asobola connecting amazzi ne gava mu nalubale ne gajja mu bantu ate inafuna obusente obutono CER tulo obutuuzi wali eri okubeera nga just because kada we NRM gamu miliyoni 5 n'omuso anda yasobola okuba yasokera eno ebamukuza no tubamanyi history ja njagala ombulire musinguza akulyayo wala eyakolako wa amina obudde bungenzeeko kansoke mpumule mu katono ngenda kubanga ate nkomawo Benefit Media. Binchi bitugenda okuba twogerako olunaku lwaleero atukyali ku nsonga y'abasomesa abakyali mu kuba nti beekalakaasa olwa gavumenti okwongeza abasomesa ba science ssente empitirivu bo nga bakyali ku ntono nze nno wendowooza kuba olibadde nga basayansi tebannabongeza bo badde gye bali nga basigise ate tusobola obusosoze ate butya constitution tebukkiriza obusosoze okusosola abantu kwa gavumenti yayongeza ssente ezo noti no sente yagala kwongeza abasomesa musomesa naye okusosola mu basomesa nti bano arts bano ba sciences kikyamu constitution yaffe y'eggwanga musomesa ndi naawe esebo ekigenda mu maaso kiki ekiremeseza abasomesa bano gavumenti tekyalina bukugu bwogereza abantu ne bakakana no obukugu weebuli era bwobungi nnyo bw'amaanyi kubanga alisi buli kitongole kirina omutesitesi omukulu permanent secretary ali technical okubeera ng'ensonga azikwasaganya mu ngeri emu oba endala naye ffenna bannayuganda twebuuze ekintu kino kirina gye kyava bbanga ddene nnyo naye ate newankubadde kyatambula nti abasayanses basookayo then ate aba arts ne batabeera ku sayidi yaabwe ate ne bamaliriza nga batunuulidde ba sciences nsuubirayo si ensonga oba oliawo gye twandibadde saawa eno twogerako twandibadde tugamba nti okusinziira ku kiriwo saawa eno ekiriwo kubanga okusinziira ku research waffe nga bakansala gwe tubadde tutambulirako wiiki namba n'eri wiiki ewedde ffe tetutudde tusigala ng'emirimu gya NRM tugikola kubanga ekyo kyo tulina okikola nga aba NRM naddala bakansala naye omusomesa era ne lulina kyogera yandisoose nadda mu class ng'abamu we bakoze bangi bazzeeyo mu class basomesa bayitirivu nnyo amasomero mangi nnyo tubaddeko olunaku olwajjo twaddeko enakyesanja eryo tica nadde njogerako naye nangamba kiri fine nabadde no tubadde mu area ene tali wala nnyo nakyesanja yes no eticha yagambye no abasomesa bange ffe byokwekalakasa ffe tetubimanyi ate nga wano kumpi no ne bwogenda kazo mixed abasomesa bagambye abaana ba P7 mu November bagenda kola PLE they are teaching abana basoma kazo mixed asulusa je yes P7s they are studying ekyo kyonza akyogera kakati mu mbeera eno kitegeeza nti omusomesa tumuteekamu nnyo ekitiibwa era omusomesa waali obeera waatali kansooke ne waatali ebintu tebitambula waali ate era waali ebintu bidduka ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu nnyo kati mu mbeera eno yonna tuleme kutunuulira nnyo nti tutunuulidde basomesa ssaawa eno
kubanga tutunule public service yonna ekituufu kyo kiri nti restructuring yo yeetaagisa tukkirize tugaane bwe tunaagamba nti tutunulidde basomesa bokka then ebyo tetujja kuva mu kino kijja sigala kigenda mu maaso naye ekirungi ekiriwo gavumenti yo kikyetunuulira etunuulira kubeera ng'emisaala gy'aba public servants bonna gitunuulibwamu mu ngeri emu oba endala enjawulo wakati wa sente ezifunibwa katutunuulira aba sciences n'aba arts tukkirize enjawulo yejja kubeerawo enjawulo yejja kusigalawo eri naye ffe kyetugamba gaapu nnene 8 ku bukadde 4 ekyo kinene ekyo kyo kinene naye ye enjawulo ejja kubeerawo ate bwe tuba tutunuulidde abasomesa ba sciences n'aba arts ate nekyewuunyisa ndowooza kuva ku secondary n'okwambuka waggulu kuba kati tubaddeko ne mu meeting infact waliwo meeting gye tubadde nayo awo e Lugoba nga twebuuza tubadde tusenkana ba primary nga nabo bennyini beebuuza kati nze bwe mba nsomesa okubala ne SST ndi wa arts ndi wa sciences naye ng'oyo gyali gye bali bangi osanga oli ng'asomesa kubala ne SST ng'oli asomesa RE ne science mu primary kati kyekya primary ekyo kyo kyetaaga okunnyonnyola kubanga oli asobola omusayansi ate nga yes mu primary kingi mwekiri naye bwe tugenda ku secondary tulina science teachers ng'abo bo ba sciences specifically they are sciences chemistry physics biology nga ba sciences ng'era abo bali distinct nga bagamba no bo era bw'ojja mu ssomero n'ogamba ba sciences baliwa mwattu olina wobakuŋŋaanyiza aba arts baliwa olina wokola ki wobakuŋŋaanyiza naye ffe kye tugamba era kye tujja osigala nga tugamba abo bonna abasazeewo okulondako okwekalakaasa kikyamu si kirungi kubanga bw'onaavaayo ne weekalakaasa ojja kubanga alaga nti professional gy'oliko it's not a calling it's not a call otunuulidde kya ssente fenna twetaaga ssente zeetagwa ate ssente tewali ssente zimala tukkirize tugaane tewali ssente zimala ne banaatuuka ne bagamba nti bonna oba benkanyenka era kijja sigala ng'era ssente tezimala more money more responsibilities naye tukkirize gavumenti nga bwe yavuddeyo nekkiriza negamba tuteesaganye minisita waffe maama Janet bwe yavuddeyo n'agamba it's a betrayal yes kubanga tuba tutunuulidde okukola ekintu oba olyawo ekiziŋŋamya enteekateeka y'abaana abatalina musango ate ab'eggwanga ate abaana gavumenti bwe yakkiriza okubeera nga esoosowaza ne baleeta ne UPE program okubeera nti obugunjufu n'okumanya byeyongera mu ggwanga naye kati bwe tuvaayo ne twekalakaasa amazima tuba tetulaze mutima gw'abaseruganda ate katono nnyo ebiseera bya covid abasomesa kino nkyogera ntunudde ne mu kamera sente gavumenti emisaala gyafunibwanga nze nina brother wange head teacher mulamba rather it's namulonge primary school ye in fact naye yeebuuza agamba ne abasomesa twagala ki nze nagamba abasomesa bange tutambule tukole mulimu abantu ababitegeera va ku bano bannanga abatabitegeera naye munnayuganda tukuzaamu essuubi gavumenti tetudde abaana mbasindike ku masomero abaana bagenda kusoma bwe kinaaba kituuse ku the worst fe tujja kwekolamu omulimu ku secretariat eya NRM tulabe nga tuteekawo embeera bannayuganda abaana basome bannayuganda temugwamu ssuubi kino kijja kuggwa sente zijja kolebwako mu budget eddako ekyo gavumenti yavuddeyo nekola ki neyeyama mulinde omwaka ogujja mbeere bagumiikiriza ate mwagale eggwanga lyammwe muweereze omukulu ono okutwalako n'abalala b'enarema abadde nga babeera ku talk shows bwe ziti babadde bapininganya abasomesa mwafuna sente mu covid nga temukola naye tewali kitongole kya gavumenti kitaasasula abakozi baakyo mu kaseera ka covid newankubadde abasinga bonna ng'ogyeko abasawo ndooza n'abajaasi n'abasirikale be baali active mu kukola naye abasigadde bonna abafunanga ki sente kati omukulu ono aleme kuddaana okulaga kupininga abasomesa nti bo bafuna za bwereere naye njagala kunzika nga mugamba ekibuuzo
kubanga ffe ng'abamanyi abasomako n'abalabye ne budget eno gye bataddewo abasomesa bwe beetaaga obuwumbi 5 plus 560 billion nabo okuwongeza salary aba arts tuli ffenna njagala mulage sente zo tusobola ozisala mu budget eno abasomesa bano ne bafuna sente awo tugenda kujjawo alukagame mu sente teziriwo katono nnyo andi nekirala katono nga maliriza mukama ogenda wa mukama wange tebali abasomesa tebasobola kubeera awo nga bo balaba essente zisobola okuvaayo ne zigulira sipiika emmotoka ya bumbi 2.5 bo babeerawo nga bagaa teziriiwo nga abasomesa basobola okujja nga Mwami Museveni asobola okukwasa ababaka ba parliament naba ne bakola supplementary ya bumbi 7 n'abaliwadinga n'obukadde 8 buli muntu ate nga bo bagaa teziriiwo musajja gwe no katono nnyo muna Uganda bano batutaddemu ebyobufuzi naye katono nnyo nga njogera ku nsonga kuba bwadde budde numwa nnyo omuntu omuyivu ate nga alina profession gyali mu kwogerako bakola statement kanjiyita ey'ekijega lwaki njogedde bwe ntyo no nina ensonga tali ntuufu tugambe ekyamu bw'otuuka olwaleero for example bamumanyira n'ogamba nti secretariat NRM tujja kugenda tusomesa abaana b'eggwanga. What is that supposed to mean? They are not working abantu nga batudde no to start with the way to we are there they render their services for free. No they render. Why do you think Teri mutima abana balino utayagaliza gwanga ngoko Teri mutima gugenda kutta abaana ba gwanga ngoko tujja kuleeta abajasi we shall go to the secretariat tusomesa abana lwaki tebakikola before tugambe nti abasomesa bali so useless you can easily replace them. These people have contracts with the government. I don't think he's aware of that. They have contracts. Era n'ekyokubasasula as long as I have a contract with you bwembeera nga sigiblichinze you have to pay me. So ekyokubasasula mu COVID I don't want to hear actually nze mpulira n'obusungu bwe mpulira omuntu nga agamba nti abasomesa abo basasula akigatteko ye teyeewuunya lwaki gavumenti nyininyini yali yaissuinga nti abasomesa singa tebayingira by 30th mu classes bagenda bagoba because bakimanyi ne bakibadde bakola byadde byakutiisatiisa. They don't have anywhere in law where they can chase away these teachers. Kakati muna Uganda waliwo ekintu mu luzungu kye bayita pipelines. Line tezisinkana. Kati tutunuulira ebintu bino yes obusungu bungi era saawa eno kati ng'akitunuulira mu ngeri eri nti abasomesa balina rights zaabwe okugaana okusomesa muna Uganda. And yet they are destined to that. It's their profession but somerera sigama nti bayingira mu kintu kye batakola ki kye batayagala kakati mu mbeera yonna tusigale nga tugamba nti kati up to when ekintu kyo kigenda kutambula ddi singa onsaba n'oŋŋamba nti mune mukama wange ndoza netagayo ko kantu okunyonga nenkugamba akantu kankatunule kukanga tegatte mundabe akantu ngenda kakuwa kati atenge enkyogano genda mu class is that being fair kati kino ekyokugamba nti tujja kuchenyigiramu tutunulidde kubanga we are the ruling party we are the ruling party twogera ku government eyeyama okusomesa munna Uganda manifesto ya President Museveni mu ekiryo of providing education to the Ugandans kati bwe babeeranga civil servants government be yayimirirawo mu mbeera ya COVID babeeranga bafunanga omusala why don't they pay back as their issues are being sorted fete tunagamba nti issues abasomesa zikolebwako balinde budget dako sente zigenda baweebwa naye bagidde makilasi basomesa munna Uganda abaana bagenda kukola ebibuuzo senior 4s P7 senior 6 why are they still in their houses ebintu bijja kukolebwa bagende basomese so munna Uganda beera mugumu ekintu kikwasiza maanyi abaana mbasindike ku masomero naddala ga UPE bagende basome services gye ziri already kubanga baba bakitegedde era batandise okusomesa neyanzege musomesa nga nnyonnyola ensonga ez'enjawulo
eziri mu basajja ba NUP ekyamazima obanyonyodde bulungi tebagala kumanya naye tujja bakuuna mpolampola anti what would you have said okusookera ddala nina obulumi obw'abantu abalowooza nti bagenda kuzannyira ku ggwanga lino bazannyire ku generation ey'abaana baffe betuzadde. These people have wasted our generation. They want to waste even the generation of our children. Someone comes out na a statement mbutujja genda ku secretariat to esomesese. How many teachers do you have? The ruling party. It's the government. The manyiga government. That is unbalanced. That is alternative. Yekola gye bakozesa always. Abasawo bwe bekalakaasa Uganda. Atenze njagala nnyo ruling party erina okubeera solution solver to the people. Njagala nnyo tuyimirire ku mitwe gyaffe. Abantu tuli bazadde by the tulina obulumi. Omusomesa gwe mulowooza nti nno muyamba buyambi okwongeza omusala. Abantu bano baasoma. Omuntu bw'asoma yes waliwo kye bagamba it's a calling. Janet si musomesa. Janet si teyasoma na kusoma. Yes, kale nze ntute ekyo nti musomesa. Why isn't she a classroom teacher? And she ever earned from teaching. Mbuulira amasomero ge yali asomesezaamu. No, talina baana lwaki tababete batwala mu UP? Tell me one minister who has a child in UP school. So mukubeera nti musomesa, mukubeera nti nze neewuunya nnyo abantu olwaleero ne mulowooza nti eggwanga mugenda kulifugira mu kutiisatiisa. And that is what is killing these people. And that is politics. Be bali kyekiri mu kutta bano abantu. Nina omwana wange ali mu ssomero asoma in a UPE school. And today you're telling me abasomesa batagende mu class tujja besomesa. Mugenda kusomesa bana oyo wa UP atasoma. Bana abantu basoma. Ate tuwerera abaana gwa government. Musomesa mpata njogere. Tuwerera abaana. Ate nze I personally have a child. Eyegombe nnyo kuba omusomesa nenga ye nze mu inspiring. I don't want to see my kids suffer under abantu bano. Nti olw'okuba afuusa omusomesa. Yes, eneba calling name kuba calling. Buli muntu yenna abazadde baabwe babateekamu ssente basome so that they can earn. Beyagalire emirimu gyabwe. So abasomesa tebayamba bayambe. That is one. Two, temulowooza nti nno njagala nnyo tubeere civilized. Ezo statement ez'okutiisatiisa. I don't know how we shall manage people. Olwaleero tugambe nti when you don't do this bw'osaba sala increment n'ogaana okudda mu kiraasi tujja bagoba tubeesomeseze. Why haven't they done it before? So obusungu bungi kubanga bw'otunuulira omuntu azannyira ku ggwanga omwana wa Uganda batandika omuzannyirako education kasita ogitta oba osse buli kimu. Naye Deputy Mayor olwo ensaba tutunuulire abasomesa bano bavuddeyo okwekalakaasa nga budgetary dewed. Yes. So tuno ekintu kya musomesa gyagamba nti of course bagenda kitunuulira mu budget iddako. Kikyayogerako tugambe mojuleeta oli omu kubakkiriza nti abasomesa bano tebatuulangako ne gavumenti ne baako kye basuubiza mu salary increment. Is it the first time they are advocating for an increment in salary? Teachers, they are also teachers. Is it the first time? Why do you segregate teachers? Good. Oli omu kubakkiriza nti tewali ndagaano abasomesa bano gye baali bakozeeko ne gavumenti okubongeza emisaala. Teri walitia lwaki mu M7 yazike. Endagaano bazikoze babasuubiza. Honorable Kwizera abategeezezza bulungi nti batandika okubeera mu negotiations ne government in 2010. Buli lwe beekalakaasa ne babayita. Omanyi teri muntu ali professional. Teri muntu ali tolerant mu nsi muno out of experience nga musomesa. Era teri private sector, teri kitongole kyoyinza kugenda mu wano mu Uganda oba mu nsi yonna ekitegomba kukozesa musomesa. Omanyi lwaki? Abantu bano bali tolerant. Abantu bano bo waka center akatono ne baguma. Nayo babatiisanga mu butiisa oli basajja batu ne badduka ne badda mu bibiina. Naye kasitomu ne bwe kabakaana ewaka n'oyitiriza okukatulugunya akaana kajja kuteera obutwa mu mmere. That is what the NRM government is putting in our teachers. Babasuubiza, babatulugunyiza, babafudde ekitagasa. Olwaleero kyova olaba abasomesa basobodde okuyimirira strike netuuse essaawa eno. Deputy Mayor,
ekitabangawo. Bwe tuba tutunuulidde mu ango y'ebyobufuzi oli mukulembeze mu kyalo Kiramba gwe nga gwe osanga nga kankeze kazo mixed abasomesa bali bweru wandiyagadde omwana asome tolina ngeri osobola kwogeramu nabo nga gwe ngeri gavumenti bwetereeza. Gavumenti yekuwadde essuubi. That is the first thing. Nze seetaaga kwogera na musomesa omuntu yekka olwaleero asibye ebintu. It's government. Minisita n'avaayo n'agamba abasomesa, Janet n'avaayo n'agamba maama w'eggwanga n'avaayo n'agamba abasomesa tugenda kuteesa nabo. Minisita bali omunsi n'agamba mugende mu kiraasi, bwe mutagende mu kiraasi tugenda kubagoba. What is that? Bonna boogera for government. Kakati nze ngende njogere n'abasomesa adde mu kiraasi nga oli abagoba oli abatiisatiisa kubagoba nga bw'owulidde bwe mutadde mu kiraasi tujja genda ku secretariat y'NRM twesomeseze. Gwogenda oyogere n'omusomesa yo mugambe nti dda mu kiraasi waliwo essuubi. Waliwo ebintu bye tutalina kufulumya ku mpewo honestly nga kujooga na kulinnyirira mu mpewo yakeera enkya n'agenda ku ssomero n'asoma. No ng'omuntu aba yakeera oba wakeera enkya n'ogenda muzadde wo n'akuteekamu ssente n'osoma amawulire. People should respect your profession. Ekyo kye wasoma kyolina okuaningamu kyolina okugyamu akasente akakola ki much as it's a calling tetulina kubalinnyirira bw'otaakole kino nja kugoba. Who are you? Deputy Mayor ng'omunzika nga mpunzika. Tulumirirwe eggwanga. Tulumirirwe eggwanga. Both education by the way kino ekintu kyaka kiri deliberate. Government erina ekintu kyekola ekiri deliberate okutta generation y'abana Uganda. Kubanga tukirabye nga kijja mu series ez'enjawulo. Mu Africa yonna it is only Uganda eyasiba amasomero emyaka 2. Actually mu nsi yonna teri nsi yakikola. Kutangira No! Abalala tebalina bulwadde. Tulina n'ensi ezalina obulwadde obungi okusinga. Ne basiba amasomero emyaka emeka? 2. Wabula nga bo beewaana kusasula basomesa. Naye nga generation bagitta. Omwana wa leero bw'omugeragera era nze nsaasira abantu abagenda okwemployinga abaana abali mu masomero ennaku zino. They are half baked. Mwaba basomesa. Anti nze nkubuulira gavumenti erese poliisi amasomero egasibye for 2 years. Abaana tebasoma. Gwe wali okirabyeko mu Uganda kyali kibaddewo. And it is only this government esibyeko abaana okusoma. I think this has been the second time. Nawulira omukulu nga yeewana during COVID time. When ali mpamba abaana tebakola P7 tebakola senior 4 na senior 6 mwaka ogwo. But I'm seeing some of them are here. They are ministers. Oba bayitawa a head of state. Ng'oli mu kwewaanira mu ekyo ozoba sibye emyaka 2 tebasoma kakati essaawa eno deliberately otaddewo embeera n'omwana omuto gy'ayinza okulaba nti ejja kuleeta okwekalakasa mu basomesa. So we have pain. Information. Kakati Uganda kino byonna bye twogera okusinga wadde bannange babikuba babiteekamu embeera naye tukkirize tugaane bwe kibeera nga ensonga y'okusomesa Munnayuganda eri manifesto ya President Yoweri Kaguta Museveni mweri abaana boka bafune education ebirala nga we bitambula bwetu bino byonna ebyokwetoola okudda eno okulaga obutali bumativu. Olowoozezza ku musomesa kikya y'anaasobola oweerera omwana we omusomesa okumuweerera mu ngeri ki y'omusomesa twogera ku anti ogambye y'omusomesa agenda asomese. Yes anaasobola oweerera yeowe ate n'amuliseeka abeera ajja kusobola kubanga sigamba nti tasasulwa. Essaawa eno gye twogerako bannayuganda omusomesa sente afuna naye sente ntono ekyo naffe tukkiriza waliwo enjawulo nnene kati mu mbeera yonna moduleta afuna emitwalo 3 yesebo anaasobola osomesaako omwana we mu ssomero ly'emitwalo 6 afune gavumenti erese word of hope tennagaana bongeza misaala ate si basomesa bokka public service yonna yo government yagambye bagenda batunulamu
abasomesa basigale nga basomesa fe kyetugamba information kamaleyo katono kano kakati mu mbeera eno yonna kubanga bannange bano tebanumiriddwa mwana naddala w'omuntu owa wansi oyo atasobola ku affordinga private school. Yes, nze omusomesa mulumiriddwa olw'ensonga nti muwadde word of hope ne mugamba nedda sente zigenda emisala bagenda jongeza tulinde budget eddaku. It's just a matter of time. Kaseera katono nnyo emisala sente bagenda zibongeza. Neyanza mukadde wange omanyi njagala kutangazaako okusookera ddala nsonga mukama wange gyayogeddeko eya deliberate move of this government to kill this education sector naddala ey'abanaku abasembayo kubanga bwe batwala abaana amasomero ago kakati bano abakulu mukama wange yakubuulidde nti abaana bwe baali mu covid time babasiba emyaka egi ayaweya nti UPE schools ezisinga abaana almost 50% tebakoma mu masomero naddala nga bawala bonna bafuna embuto bazaala era nebeerako debate holdo nebeerako ne debate mu ggwanga muno nti bakkiriza abaana baddeyo ku masomero n'embuto ne babebi kakati uliriza katono nzija njagala ono nga bwagamba nti gavumenti yewadde abasomesa word of hope tuli fenna uliriza lwaki tebawa word of hope eyo yemu eri mwaye Museveni ne bamugamba nti biliyoni 699 zoyagala katukuweko 5 eyo yali budget yakwa tulinde another budget. What is the use of a supplementary budget? Ntakimanyi nti osobola n'okufuna supplementary abasomesa ne bafuna sente. Kakati singa ekyamazima tubadde bantu musomesa yandimenyewo statement gyakoze eyo gamba nti fe tujja genda I'm entitled to my views. Sigambye nti kimenyewo. I'm entitled to my views. Like you are entitled to. I've not ordered. Mubitaddemu ebyobufuzi buli omu nandisabye nakola ki eyo yebemenyerwa abatagimenyewo zentasa muntu wa wansi eyalonda gavumenti njagala abantu musomesa mpulirizaako njagala abantu bategeere nti teaching is a service. Service teri tangible eri intangible togikwatako bwoti n'ogiraba olwaleero ojjakkako omusomesa nti dda mu kiraasi ngenda kukugoba agende mu kiraasi gw'osanyuke ennyo kuba omulaba mu kiraasi akola ki yeewujja naye omusomesa ono bw'anaaba nga si musanyufu trust me kyagenda okuwa abaana tekigenda kubeerawo era musobola obbalaba ne bagenda mu kiraasi ne babeeramu nga babeeramu okuva ku makya paka lwaggulo ensonga zaabwe tewali kikolebwa kakati bano abantu balina ekizibu nti enkola y'amagye gye baagala okuleeta mu education system nti order genda ku gundi genda otta oyo mutte bw'omala omutta olyoka obuze lwaki nkoze eki lwaki mmuse kino ebintu byabayivu it is a service temulimu orders nti mudde mu kiraasi bwe mutaagende tujja bagoba. It is so ridiculous a statement. So ridiculous. Agenda nakyo ekibuuzo kimu ayina essomero no director mulamba bwe yatugamba lwaki abaana abagoba fees oba yagala nnyo basome kasoke bumulemu awo wenyine tugenda kwatandika nenze mu director. No, why did you chase them? which kind Anything Media. Tukyali ku nsonga y'abasomesa ekyaleesa obuzibu mu programu yaffe the earthquake obunkenke awo tunuulira ensonga zonna ezibadde mu wiiki tuli kubasomesa olunaku lwaleero betwagala nnyo okuteekako essira akatundu kaffe kano akasembayo atwagala okubeera nga tuwunzika abasomesa we tuba tuzze mu sayidi endala tuvudde mu sayidi eri ey'obukambwe gavumenti obuzibu obuzzeewo nti bonna ababaka baminisita bayogera ebintu byanjawulo minisita omu avayo n'agamba nti tugenda bakola kuteesa omulala n'avayo n'agamba nti bwe mutalinnya mu kiraasi tetubalabayo omulala n'agamba bwe mutalinnya mu kiraasi temudda ku government payroll kiki ekigenda mu maaso mwabali kati mu system kakati mukama wange of course nga bwe nakugambye nti waliwo signs ezigoberera gavumenti eyagwa signs of a failed state
okay ebyo byonna byongera kulaga confusion eri mu gavumenti eno okusookera ddala mwami musomesa ono nze newunya n'okwewunya ddala oba musomesa naye nalese ekibuuzo waggulu ndowooza bana bafunye obudde ajja kiddamu ye agamba nti alumirira omwana wa wansi asome ayagala nnyo omusomesa oyo anyigirizibwa adde mu kirasi asomese paka omwaka guno ogwa 2022-2023 ogw'ebyensimbi gunaggwako naye njagala omwami ono ategere nti akatale minisita kagulamu ne MP eyeyongedde ne sene mu budget eno n'omusomesa eyo ke katale kagulamu anti kyeŋŋamba bbeeyi minisita agula sabuni wa 7,500 n'omusomesa agula wa 7,500. That is what I'm explaining to you. Nti omukyere kire eri ku 10,000 minisita ajja gigula 4 afuna obukadde 10 n'omusomesa emitwalo 3 naye agigula 10,000 meka ayogere ne ku babaka banne parliament yokka ngambe ne parliament yonna kubanga ate bo baagana abamu no bazaayo ate abenaale abaganti ate amunga yazigaba abanno bali ku sente bali otegedde kakati ono ali wana aduula akudaalira n'abantu mbu abasomesa badde makirasi basome ayine essomero he has a school reality. I want to tell him abaana basiba bagoba actually essomero lye lisinga ogoba abaana mu realistic and of course private uliriza modulator nabuzabuza abantu afudde ku mulamu nzija kati alinga is attacking no because hold on yamba mu Uganda let me raise my point yamba mu Uganda Denja kusobola kuya government tuono atuvola babanja wabanga yogera ku nsonga z'amasomero temulina opinion ngagamba basomesa baddeyo mu kirasi basome tuli fenna twagala naye mu ngeri yemu amanya nti omuzadde aganya okusasula fees batalina ssente aleka abaana basome omundoza baba bakulembeze aleno na wa finance webale nnyo wakyowulira nti asoma mu lya gavumenti omusomesa yetalina government school we are solving the problem of government teachers ogambye abazadde batasasula fees tojja kusobola kususula abasomesa kati oli omusomesa asomesa mu ssomero lya gavumenti yakola ki teacher who's in a government school, okay? A person or a teacher who's teaching in a government school, yaba akolaki jajja kusika binyomo oba yajja kufuna sente ye yajja kusika binyomo oba teyasoma yasoma. And some teachers are even far qualified than these ones. Abali mu private schools. Bavola bavuma bakala kumubuza ekibuuzo. Wanga yagambye ne ye business ino okusasula to solving a problem ya UP school. Government program. The only problem government ino kola ekigambo kimu. Bwebanga government esobola okufuna supplementary negenda mu operation sujja. Kirika tukunyonyole gwe sente zigenda okuva. Bwebanga government esobola okukola supplementary budget. Negenda no operation sujja. Mu Congo nezimbayo n'enguudo mu Congo tuli fenna gavumenti ya Museveni ebeera enswavu mu mitima gwayo newankubadde tukimanyi nti deliberate Museveni ayagala kusula ebyenjigiriza by'eggwanga no kubanga abaana abaabwe basoma waliwo gye bayita Kanyahero doctrine ono tabimanyi Museveni ayina enteekateeka n'abantu be n'abaana abaabwe b'okusoma yeteko UP inno je abaye basomera bimanyi tebabaje basomera nakugambye abantu abaye basobola osomera no hold on genda mpola Rwanda ense tuliranye wano actually genda ne Kenya wonna mu nse tuliranye East Africa amasomero agasinga okola gaba government era n'abaana ba Kagame president basomera Rwanda masomero ga government twagala ko mwami muyingo mukyala jeni tebalina bazukulu baleteka abaana we mu UPE babaleeta wano kazo mixed basomerewo ko tubalabe tugambe nti naawe modota n'ogamba you don't know even newankubadde tukimanyi nti quality ya UPE info naye balemedde okusustaininga n'okuba basomesa sente kati ng'ogamba mbu tubeeraawo tunire musomesa n'agamba mbu munange abasomesa baddeyo basome tuweeyoko ttaamu emu ng'abaana basomera bwerere wuwo tumanye tuli ku government njagala owunzike maliriza government erina sente ate nze nagambye I can break for you
singa government nebadde serious tuyamba muntu wa wansi kati nze nandisobodde okugamba nti tutemeteme na wano but n'ekirala nga tumaliriza bwebanga government esobola okukwata nekwata supplementary nga bwenzikumenyere zonna nezireeta kiki ekigana okukola supplementary mu budget yene w'abasomesa ba art center n'ekirala ekisembayo abasomesa bano bandibadde tebeekalakaasa okay yes just singa government yakiyiseeko na buyisi naye kyasiza okutabula abasomesa bonna kwe kuba nti osobola okukwata omusomesa n'omujja ku mitwalo 8 n'omuteeka ku bukadde 4 n'ekitundu omulala n'omulekaawo nsobola okubulira nti singa mu financial yeno gye bateeseteese gavumenti yakutte ssente n'ezongera abasomesa ba sciences tuwandibaddewo okwekalakasa yandibadde general problem ya yonna era abasomesa wadde osobola obagamba nti muddeeyo mu class tujja bakolako financial ja naye okutta abantu abamu otandise olwokuba nti kyenagambye nti Mwami Museveni ayagala deliberately okumenyaamenya amaanyi ga trade unions n'abasomesa n'abantu abalala bakolera neyanzege musomesa esebo amafumo gawulira nsina gempulira kubanga bano babuzaabuza Munnayuganda kakati ndoza kino kyetwagala oko ekibuzo kyembuzaawo nalibukeze esebo minisita bali omunsi ayogera kirala yes minisita Rafael Magezi ayogera kirala kuna minisita Janet ayogera kirala prime minister yavuddeyo n'agamba nti kyamaze oti tulina ssente lwaki ebigambo tebikwatagana no sijja kutunuulira mu nsonga eno mu angles ezonga moderator bozimenye naye nja sigala nyamba Munnayuganda nyamba Munnayuganda no matter comments zo nyingi ku nsonga y'abasomesa baffe abeewaayo okubeerawo Munnayuganda era omuwa education era bakikola ebbanga lyonna badde bakikola ate era bakyakikola naye tujja kusigala nga tusitwa word of hope budget eddako wazenga musumba no osazenga musumba njogera ndi Munnayuganda ate alumirirwa Munnayuganda ate awagira government abantu gye balonda nino bawa word of hope kati nga kyetugamba Bannayuganda ekisooka budde bwange ndooza bakuwambyeko akazindaalo enaku zino omanyi wadda mu nuupu akati Munnayuganda nja kukuyamba bwengi kirali kubanga abantu bano neweba kwegamba obudde bonna newe babwegabanya moderator mwattu ebya government oba ebikwatagana ku ruling party ebyo byondowooza olina engeri gy'obivuvuba naye ku lw'obulungi bwa program esebo kubanga bannange obudde toyagala tutegeeze Bannayuganda ate munnange Bannayuganda ebintu bino byenjogera baagala nnyo biwuliriza tobola bano bannange abantu bagwamu n'essubi tebamanyi na bambi kye bazzaako naye mwabalonda naye kasita ebbanga litambula era lijja tuka litambule ensonga y'abasomesa kakati essaawa eno kintu kye tutunuulidde yes bakubye ettooki ne batunuulira mu nsonga nti twali mu covid bingi ebyaliwo naddala ku baana baffe kati ate essaawa eno bajeti yasomwa budget already buli kimu kikolebwa kale ate abasomesa batudde waka baganya ogenda okusoma ate tuddeyo mu kyetwalimu abaana baddemu ate eri gye baali abaana baddemu eri gye baali ate era baddemu funa obuzibu bwe baafuna naye kyemmanya abasomesa ate era bazadde kakati basomesa baffe basomesa ba Uganda basomesa baffe kino ensonga eno mugitunulire nga bazadde mugitunulire nga bazadde sisobera nti ebyatuuka ku baana baffe mu covid byabasanyusa muddeeyo musomese bajeti eddako ensonga zammwe zigenda tunulibwamu no kirungi mwavuddeyo era ffe twasanyusa ennyo nga muvuddeyo olw'ensonga
nze nsomesa byonna wonna wendi wonna wendi bwe ntuuka mu secondary wonna wendi bwe ngenda mu primary wonna wendi so kati era sobola kwegatta kwabo abeekalakasa olw'ensonga mu science gyendi ne mu arts yonna ki gyendi kuba ndi musomesa kyekinfuula omusomesa ow'enjawulo obutafaanako na bannaffe bano kaakati munnayuganda abasomesa mmanyi ekiro ky'olwaleero kubanga fake media abantu bagiwuliriza nnyo ate etambula nnyo bagenda kwekuba mitima ku nsonga zino ze twogedde naddala nze ensonga zino zenjogedde abasomesa muli bazadde mugende mu kilaasi musome ne ku Mande mukeere mu kilaasi musomese omwana w'eggwanga ensonga zammwe zigenda kukolebwako kirungi mwavuddeyo ensonga ne muzireeta era gavumenti tegenda zisuula mu kasero ensonga zammwe zigenda kukolebwako emisala gigenda tunuulibwa ate si basomesa bokka n'abakozi abalala bonna gavumenti yo yasazeewo egenda ku restructuringa salary structure y'abakozi ba gavumenti bonna. That's a word of hope. So kakati tusigale nga tukkiriza mu gavumenti budget yasomwa tulinde budget eddako mubeere bakkakkamu mugende musomese Munnayuganda. Waliwo omukyalo oyo bambi eyeeresa akatono kaalina omwana amusindike ku ssomero naye mulowooza awulira atya ng'omwana ate ali waka oba oli awo ayinza okuba alina ne mukulu we nga yakosebwa mu biseera bya covid. Katusooke tugende tusomese ekisinga obukulu tugende tusomese kikati kyekisinga obukulu ensonga zaffe ffe nga bakansala enda kwesa eddoboozi lyange ng'omugezi wa bakansala kazowaadi tetugenda kutuula tugenda sigala tusoosowaza ensonga lwakuba bannaffe bano muna ebyo tebaagala biwulira tugenda sigala tusoosowaza ensonga naye muddeeyo musomese byonna ebibaddewo bonna abayogedde ebibavoola oba ebikola ki please ebyo tubiteeke ebbali tuli professional enough tuddeyo tusomese Munnayuganda omuntu naddala oyo owa wansi eyasindika omwana waffe ne education abeere ng'alina essuubi ate asigale no sente omusomesa afuna nezigenda kwongerwako abeere mugumiikiriza omwaka mulamba agule sabbuuni kyetutunuulira asooka ddeyo asomese ensonga ze nga bwe zikolebwa gavumenti ate yaffe weeberedde ennungi eyinza n'obutalinda budget nekyewuunyisa ensonga neziri kubanga already ensonga zatuuse mu highest office pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni musajja mulungi nnyo pulezidenti waffe mulungi nnyo Saabalwanyi munnamirembe omulungi ennyo ayagala ennyo omusomesa kubeera naye era mu classroom bw'omutwalayo musomesa mulungi so neyanza modulator okusookera ddala waliwo ekintu anyway kansomese Bannayuganda saagala bababuzeebuze nti tewali nsonga esobola kukolebwako nga budget eyisiddwa obanga budget emaze okusomebwa that is out tufunye ebintu ebizze bigwawo ne bitwala ssente obuwanana n'obuwanana n'okuzibba ne bazibba nga covid naye nga tekyali budgeted for tutegeraganya so sagala waliwo excuse bana ab'NRM gye batera okuwa bavuddeyo nga budget emaze okusomebwa tusobola okuyisa supplementary ebbanga lyonna ne tubaako ensonga ze tukola ki lwaki tulowooza nti esobola okuyisibwa president ne tumwongera ssente nga ku musomesa tekisobola neyazege kansala kweze kakati mbadde njagala kukuddamu musomesa ekigawo kyayogedde ye programu ajja njagala kutangaza mu kyobuyogedde kubanga ebisinga bibeera bikyamu okusookera ddala Mwami Museveni ebbanga lyonna yabadde pulezidenti wa Uganda kati tugenda myaka meka naye bw'aba mu myaka egyana tiyasobola kulaba nti wateeka okubaawo ensasula enengama eri abakozi ba gavumenti bonna naye specifically ku basomesa soko omusiime nti myaka ana yateekawo UP in the US mukubireko ne mu ngalo omanyi moderator UPE program ya gavumenti okay basically yajja ku mbeera ya abaana yasookera ku bana basome for kids bana basome yes bana basome bwe yasookera okujja nga mu family bajjamu abaana bana buli family basome kakati netuuka ne bagifuula nti bonna basome kati bwe baga nti bonna basome tubatomanyi naye njagala kunyonyola ono omusomesa
waliwo omukulu bamuyita Dr. Ezra Suruma Yes. akola mu office of the president abeerawo nga kalabalaba okulaba ebitongole bya gavumenti ne programs za gavumenti how are they effective ku bulamu bw'omuntu wa munnansi ye kennyini kino kya gavumenti kya cabinet kubanga kino ekiwandiiko yakyanjira mu cabinet agamba nti ku baana 100 abasomera mu UPE abaana 10 be bafunamu ku 10 abasomera mu UPE schools whether USE or Uganda primary abaana 10 be bafunamu so kyongera okulaga quality kakati ekyo vulaba byava ku bonna basome kati byafuuka bonna bakone because literally genda wali ku mixed you can do goli muna mawulire osobola okukola random sampling genda wali otandika okuinterviewinga omwana asomerawo ku mixed liri muwakiso wano waffe eddakiika ezi ng'ayogera luzungu olwo baana alusobola. So you don't brag around with these useless programs of government nga tewali na mwana asobola kuva mu UPE n'abaamu kyamugaso ku 10 nena mukatono nzija maliriza Mwai Museveni government yerundo muna ogamba nti bw'okolanga ekintu kyekimu ng'osubira results ez'enjawulo you qualify to be a fool. Sagala nnyo kwese bigambo nsivuma nkubulidde sina gwe nvumye ze gavumenti bw'okola ekintu kyekimu fiki media nojano n'ogamba nti emugattako emu ziba nnya ate n'ogamba nti emugattako emu ng'osubira nti zinaba mukaaga you qualify to be a fool. Bwebanga gavumenti eno ebbanga yonna lyemaze mu bukulembeze tesobola kunogera ddagala ensonga z'abakozi nkugambye nti probably next week or 1 week maaso olimpita omulanzi abakozi bonna abakola mu local government uruga mu kibiina kyabwe kibagatta bagenda kwediima kati buli lwokola ekintu nga gavumenti yemu yo budgeting ojja kukiraba ojja kutegeera nti ojja kwekanga okulaba nga okola ekintu kyekimu osubirayo results ez'enjawulo obeera mujega awedde emirimu katono njagagenda deputy mayor kakati mu bigambo bya kansala waffe mpikinzemu misinformation abakozi bagenda kwekalakasa bonna that's misinformation tabuzabuza ggwanga restructuring is taking a place bwe kiba kyabadde ku musomesa kyavuddeyo gavumenti ekikwaseko n'emikono ebiri era buli kimu kigenda kutereera ekisembayo ku nsonga eyo munnayuganda era nja sigala nga nkuwa a word of hope ebigambo by'essuubi no si kubeera musumba naye kubulira bantu bye beetaaga kuwulira va ku bannange bana abawabya kaakati munnayuganda tusigale ng'ekisooka tukkiriza mu gavumenti yaffe gye twalonda ekyokubiri ensonga yonna bw'eba evuddeyo etunuulibwa era neekolebwako mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ensonga eno kigenda kuggwa ate n'abakozi abalala bonna ebintu byammwe byonna gavumenti egenda kukolako musigale nga mukkiriza mu gavumenti yaffe nga tuwonzeka program okusookera ddala omukulu waffe ono amenyewo ekintu kyatera okukozesa nze ndi mwogezi w'abakansulars si mwogezi w'abakansulars kuba si kansala aba NRM kyongerangako ate mugente abagwa so buli njega mbadde nnyo tudde ku nsonga ngenda kweyongera ngenda maaso naye omunnayuganda oli atulaba munnakazo munnanansana yeetaaga okumanya tetwagala ba impersonators twetaaga okumanya ekituufu NRM government okikirirawo kati tuyambe munnayuganda bali tebabitegeera tuyambe munnayuganda tobolaba bambi banyeenya bweti mbakuba kati batidde bonna batidde naye nga bannayuganda ndi kansala wa NRM Kazo Central 1 tumebaze Richard Nansana division NRM ruling party munnayuganda ndozolaba naye mwebali kuwagira gavumenti bano bajja kukyuka behind camera temwewunya nga bazze mu NRM kuba ekituufu bakimanyi kati bokulembera tebakyakuwa kitiibwa naye ndi naawe kakati ndi ku nsonga y'abasomesa gavumenti kati twagala
makubo kigojuwa kati. Of course kyetugendako ekyo. Yes. Naye kinkola bubi oli bwagamba ndi mwogezi w'aba councillors naye nga information gyafuna ba councillors si gye bayina. Tutegeeraganya. Kati munnayuganda asigala nga onaafuuse impersonal. Ati ndi wa NRM bano tebagala byuli. Gavumenti tugiwa amagezi ki okulaba nga kansala wa NRM oli yavuganya ng'ongamba nga ngenda mu maaso. Wavuganyako buvuganya. That is the problem. Oli kansala. Somesa wanaamaliza okwogera nga wafuna obululu abiri mu bubiri. Ate kansala wafuna obululu abiri mu bubiri. Yali indiscipline. No, he got 22 votes. He didn't qualify to be a councillor. Bannayuganda bano era temwewuunya jakola press conference ngenda kukola press conference ya NRM bibanyumira kati ajja kwogera paka njo ya NRM bibanyumira kati press conference modulator deputy mayor Uganda oli mukama wa sirika ntegeeze eggwanga gavumenti tugiwa amagezi nti nno olwaleero omukulu oyo bwe yali ajja mu buyinza oba ekitabo ekimukwasibwa ekyo n'alayira eyo instrument of power. Ayina taata ayina okuba omugezigezi nti bwembeera ne siringi mutwalo mu nsawo nina okusanyusa buli omu ewaka so si kugamba nti akansanyuse nnyo maama ate abaana bakole ki bakaabe. So tukimanyi bulungi nti obukulembeze kitegeeza magezi na kuyiiya okulaba nga buli muntu musanyufu. Kakati nze nga tetunnaba na kugenda mu kutunuulira ku restructuring emisaala omusomesa olwaleero ali vulnerable nnyo. Lwaki? Abakozi ba gavumenti abalala balina gye babojjererako oluusi. Tutegeeraganya. Kati nga bw'ojja ku divisions ezaffe n'osanga nti CD omukozi wa gavumenti naye ali mu programs ezo abaako bw'abojjabojja n'akola ki n'atambula ng'omusaala tegunnajja. Naye omusomesa talina walala wakola ki wabojjerera. Nolwekyo abantu bano ba mugaso. So nga gavumenti tugiwa amagezi okusookera ddala eve mu nsonga ez'okutiisatiisa abasomesa. Buli lw'omutiisatiisa omwongera busungu kubanga mubalimbye okuva 2010 12 years down the road mukola ki mubalimbalimba. Olwaleero tebalina assurance kuba president waffe ne bw'aba ayogera tawangako musomesa ssuubi era yakulaga I am looking at my scientists abayita nababe my scientists teri lunaku na lumu lwali awadde basomesa ki ssuubi ekyo kimu and a teacher is not a scientist. Musomesa. No. A teacher? Deputy mayor. What is a teacher? Deputy mayor. A science teacher is not a scientist. Scientist yagera nakola research n'abaako ekintu kyakola out of the what? Naye bano science. Omusomesa wa biology abamusawo. So omukulu okusookera ddala atunuulira abasomesa bano ng'abantu abakeera bazadde baabwe ne batoilinga ne babaweerera mu kubaweerera nga they expect to earn a living. That is one. Two, atunuulira abasomesa ng'abakoze eggwanga lino kubanga bwe tuba twetaaga abayivu bonna bayise mu baki mu basomesa. Ensonga ey'okusatu aliko okweyagaliza ennyo. Bw'otunuulira budget tubadde tugamba wano nti bw'otemaatema olwaleero for example notuna sente supplementary yakolebwa ku budget ye million 4 ezaaweebwa ababaka ba parliament notunuulira sente. By the way simanyi oba okimanyi nti Tanzania tulina amasomero 2 mu 7 preparatory school amasomero 2 agali worth billions and billions of money. Naye nga omusomesa wa Uganda olwaleero abonaabona ate nga si bangi nnyo because with government schools a case in point Nansana division yonna tetulina mu somero neri erya secondary erya government. Tulina amasomero aga kasita mulobinga 3 gokka naye tebandibadde buvunaanyizibwa bwaffe. Mubadde mutugamba wano yaleeta UPE naleeta ne USA. Tulina amasomero 3 gokka agaki
aga primary ku byala 23 byetukola ki byetulina mu gundi eno. So abasomesa bano si bangi nnyo okubeera nga basanyusibwa. So ndi omu kubatakkiriza kukaka abasomesa bano because they are providing a service nga bwe nagambye. Mujja baka kabagende mu class naye era tusigala nga abaana baffe betutemerako ettaka because omusomesa ajja kudelivering nga si musanyufu era kitegeeza talina kyajja kuleeta ate waakiri abeera ebweru n'atasomesa than okugenda mu kirasi n'abawa obutwa kubanga mumukasokola ki okugendayo nga mmaliriza. Yes. Munafona agenze natugamba nti bwogenda kazo mixed aba P7 basoma. Line gwanga teriri ku baana ba P7 bokka. Tulina abaana okuva mu P1 okutuuka ku P7. Tutegeraganya. So lwaliro bubanga oli musanyufu nnyo kubanga aba P7 basoma. Ekyo tekikola ki? Ekyo tekimala. Ekyokubiri nkuwa information nti abazadde batandise okwekolamu omulimu. Bonga bo natandise okusomesa abaana ewaka no ne basonda akasente ne bakawa abasomesa abaana ba P7 onalowooza bali mu kirasi nti basomesa but abazadde besondamu akasente ne batwalira abasomesa abo ne bagamba bannaye fe tubawadde kasente muyingire musomesa abaana baffe nga bwolabwe amasomero agamu bwasaba omwana nti muleeteyo 10,000 musomesa Saturday. So that is what parents are doing. Bagamba abaana mu kifo ky'okubeera ewaka bamala emyaka 2 nga tebasoma katugendayo n'10,000 omusomesa agende mu class akole ki abasomese kati yalowooza nti nno bali mu kusomesa kubanga balinako okweri. Bannayuganda mbasaba okusookera ddala tufukamire tusabire eggwanga kuba embeera yonna eriwo ekyamazima otunuulira generation eno bw'enaafa mu education kiyinza otutwalira emyaka n'emyaka nga tetufunye products ennungi. Muno mu baana be bali mu kutta leero mwe muli omusawo agenda okukeera enkyakube maama w'empiso oba jjanjabe omuntu wo naye nga wa kibogwe. Mwe muli omusomesa agenda okugenda mu class asomesa abaana bo bagwe. So tusabire eggwanga gavumenti eno egwe tusobole okutereezebwa. neyanzegedde petemeya kasera kusasigenda kujja obudde anedde ekyamazima obudde ejja tujja kwebaza mwenna abagobera fik media mwebale nnyo mwebale ddala tuddamu amaanyi ekyamazima kino ndooza kakibire deputy mayor leero bwenfunye nekka message nga bangamba nti fik media ewezezza views 1,300,000 olunaku lwaliro tujja bebaza nnyo mwebale kutulaba mukama katonda abankuumire.